Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, leero ndaku z'omwezi 11 mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu nga twegatta ku bannaffe okubeera nga tujaguza olunaku lw'abamaama nga BTN Media Beyond the newsroom twagala okubayozayoza mwenna okubeera nga mutuuse ku lunaku luno naddala abakyala bonna eyo gye muwangalira era nga mutulaba nga mugenda maaso n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe nga bamaama kye mukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala ate era twebazaako ensusu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ate era twebazaako ensuso ba single mothers abawaddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga batuukiriza ebyo ebyandibadde bikolebwa oba oliawo abaami naye ne beetikka obuvunaanyizibwa ne batasuula baana kubanga waliwo bamaama batadeservinga kitiibwa kya bwamaama nga baakera ku makya ne basuula abaana baabwe ne batabawuliza nakumanya nti omwana gwe yasuula ali atya. So gwe bwoba okuzizza omwana n'atuuka waatuuse, we celebrate you today ne tugamba happy Mother's Day to you all, to everyone atutte obuvunaanyizibwa okubeera maama era nno wano wetukubiriza n'abaami ogenda maaso n'okuyambako bamaama otuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bamaama ng'ate ne bataata wetutuukiriza obwaffe nga bataata so si kufuuka oba oliawo omusajja oba ekisajjasajja kubanga ekitegeeza omusajja si kwambala mpale wabula kuba kutuukiriza buvunaanyizibwa bw'okubeera taata. Awo wennyini wembabuulizaako n'obalamusaako yenziddeni abatuusaako ensonga semasonga ku Beyond the newsroom omukutu semakutu gwasalawo okubeera nga gukuwa ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso n'okubanga ate zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala okubeera nga ate kutegeeza nti waliwo geno omu avuddeyo n'ategeeza n'agamba President Museveni atokola ensobi yonna ey'okulowooza nti obaako omuntu gw'oteekateeka okuzza mu kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino nti lirina ssemateeka alifuga era n'emitendera omukulembeze mwalina okuyitira bonaaba otaddewo omuntu okuba nga akusikira kijja ba kya buswavu nnyo era kya bulabe nnyo nnyini ddala. Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola talutumidde mwana agambye tukuze nnyo abaana baffe nga tubabuulira okulwanirira eddembe lyabwe n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Bingi byenkuleetedde nzikiriza nkusabe vidiyo eno gimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri yemu nga gwe mulundi gwe ogusosola aba vidiyo zaffe njagala okubeera nga nkusaba munywanyi ogende maaso n'okubeera nga osubscribinga then yokoone mu kado kajje personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna zetugenda maaso n'okubeera nga tukuterayo. Njagala nkuwe vidiyo zino bbiri tutandikirewo ku ezo tusobole okubeera nga oba oliawo olunaku olwaleero lututambulira mu ngeri oba ey'enjawulo. Sooka owulirize ebigambo bino byayogerwa President Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza nnyo nnyini ddala. We had these little kings here. In Ankole there we had a small king. But the Banyankole thought he was a great king. He was Rubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Rubambansi, Mugabe Nyakusinga. So we had these little kings here. Here, in Karagwe, Uganda, all these little kings were here. They didn't know much that he's a lion, that the king is a lion. A lion, whom do you eat? He only eats. Why don't you eat the imperialists who come to African chiefs who are here half naked, running around, that they are very important? That he's a lion, that the king is a lion. All of them were captured. Mwanga, Kabarega, all these little pharaohs who tried to resist, they were captured like grasshoppers. Slave trade went on here for 400 years. These idiot chiefs were here just putting your... Baganda bange. Omanyi bwe tuzza obutambi nga buno tuba tujjukiza naddala mu abeerabize oba abeerabira. Ebigambo ebyo obiwulidde si bikwatemu yadde akamu n'akeddagala. But those little kings
they call themselves Lubambansi. Twali twebuuza era nga mbadde nnoonyereza nnyo nga neebuuza what really happened ku Bwakabaka bwa Nkole. Omukama wa Nkole yalagawa lwaki mu bukulembeze obwagala ennyo obuwangwa n'obwakabaka ate bo gye busibuka teriyo kabaka waayo. Ani amanyi bamuyita batya omugabe wa Nkole? Ziti omukama? Yes, owa Ankole. Anyway, tugende mu bigambo bya Nalukoola leero siwe tugenda. Tusabire nnyo ensi yaffe ate nga bwe tutaddemu amaanyi mu kuwakanya ebikolobero ebyaba batutuddeko ne batufutubbalako. Muyigirize abaana bammwe bakyawe fuga bbi. Mubagambe ne bwe muba temusobola kwogera mu lwatunga nze mubagambe nga muli ekyeggulo bwe munaasirika ensi yaffe eggwawo. Ekiriwo tekisanyusa ne bw'oba oliwo NRM efuga bbi nti abantu baffe bakwatibwa ne batwalibweyo mu basement ne babatulugunya. Omuntu bwe batutte nga mulamu nadda nga ajjudde enkwagulo. Kyannaku nnyo temusirika. Yagamba Martin Luther King Jr. nti okufa kw'omuntu kutandika mu kiseera ekyo wansalawo okusirika ng'ebintu by'ensonga bigenda mu maaso. Mwe musirise ng'ensi yaffe eriibwa namujinga. Yagamba Martin Luther King Jr. nti tetulijjukira amaloboozi g'abalabe baffe naye akasiriikirize k'aminywanyi gyaffe. Mu kiseera kino nga bannammwe babonaabona nga mmwe musirise mugambe ku baana bammwe, mugambe abantu baffe nti bwe mugenda okulonda temulonda General Museveni munnamagye emyaka 4 akyayagala. Myaka 4 olowooza kikyakwongerako wattu eriyo rise and rise. Mukyayagala emyaka emirala nga bakyatutulugunya. Mukyayagala emyaka emirala emingi egy'enguudo ezijjudde aganya. Mukyayagala emyaka emirala egy'amalwaliro agataliimu ddagala. Mukyayagala emyaka emirala emingi omuli abasomesa abatalina musaala, omuli amasomero agatalina nnoni. Obudde butuuse ntandikira ku mmwe abasoma mmwe mugende mukole ebyetaagisa. Temulaba okubonaabona kwe muyiseemu. Mwe mulowooza eno y'embeera gye tulina okusulamu mu ggeto nga bwe mugiraba. Temunnalaba ku mawanga gasitudde bantu baabwe nga babazimbidde amayumba amalungi ng'amalwaliro waliyo eddagala. Tukyuke tukole ebituufu. Pulezidenti Kyagulanyi aleese abantu ab'amaanyi mu bo mulimu nze n'abalala baabano wano. Ebigambo bya kanso Elias Luyimbazi Nalukoola bw'obigatta bw'oti oba oli awo oyinza okubijjamu ate omulamwa. Wabula nkujjukiza nti vidiyo nosooka ogiwe like. Nalukoola akunnyonnyola ng'akugamba nti tewaliwo kwambuka na kusukkuluma nti omuntu watuuse ku myaka 4 kiki ekirala kyo expecting ekigaanyi mu myaka 4 ekijja okukyuka awo. Bye bimu ku bibuuzo Elias Luyimbazi Nalukoola byebuuza. Kaakati musajja mukulu amanyikiddwa nga General Kahindo Otafiire yavaayo n'ategeeza nti President Museveni ensobi gy'abanga takola mu bulamu bwa nsi eno kwe kulowooza nti asobola okusikiza omuntu omulala entebe. Wuliriza. His Excellency General Yoweri Museveni does not own the presidency of Uganda. If he did, and he could bequeath it, then he wouldn't be looking for votes. The office of president does not belong to General Museveni. No, it belongs to the people of Uganda. Amuwabudde tuwaakiri anayambako buyambi mu kuwa amagezi ku ngeri ky'omukulembeze omujja gy'ayinza okulondebwamu. He may advise like any other Ugandan, and he's a Ugandan of influence. Ono irazizza. Ebigambo ebyo bya General Kahindo Otafiire. Kahindo Otafiire ng'ategeeza nti kijjaba kya nnaku nnyo President okulowooza nti ajja sikiza omuntu omulala amuteeke mu ntebe. But
remember waliwo habit oba empisa egenda ejja mu bakulembeze ba Africa on how they groom their sons and daughters to become president, or how do they bring their children to presidency. Eyo nayo issue mu bakulembeze ba Africa. Kakati musajja mukulu otafiire omanyi oyinza okugamba nti tokkiriziganya na ndowooza mu byabufuzi n'engeri gyawagiramu gavumenti n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ne remember nti waliwo saying mu lusungu egamba even a dead clock is at least right twice a day. Nesaawa enfu ebeerako namu emirundi ebiri olunaku. Bwe bayafiira mu ssaawa 6 esobola okubeera ku 6 ogw'emisana ne 6 ogw'ekiro ng'era essaawa ezo ntuufu ennyo nnyini ddala. Era nga bwe kakoona bwe kati muwalire mu namba 6 12 ng'omanyirawo ziri 6 ne wali 6. Kaakati ebigambo bye bino bw'ogenda maaso n'okubiwuliriza alina ekifaananyi kyagezaako okusiigira butya Uganda bw'erina okutunula n'okubeera nga etambula. Era mu buwombeefu obw'ekika ekyowaggulu gagamba president bw'ogezaako okubeera ng'obaako omuntu gw'osimba mu kifo kitegeeza oba oggyeko bannansi eddembe lyabwe ery'okwerondera n'okulowooza ani alina okubeera nga abakulembera. Wabula ate n'amuwa amagezi n'agamba kyandibadde ky'amakulu nnyo era ky'amagezi nga kirungi nnyo nnyini ddala ng'omukulembeze ogenda mu maaso n'okubeera nga odde ebbali n'owa amagezi abalala ababa bagenze mu maaso n'okubeera nga oba oliawo bajja. Kubanga tulabyeko ku nsi ez'enjawulo nga bagenda maaso n'okuba nga abakulembeze bawummula ne badda wali ebbali ne bafuuka ba advisors be tuyita ba senior citizens. Era otuuka kati ng'essaawa y'olwaleero mu Kenya n'otunuulira nga wali eri William Ruto afuga wabula nga we wabaawo ekiganye ng'asooka n'abuuza Kenyatta ebintu bino eno wano ne wano kyali kitambula kitya. Kyova olaba bwe wabeerawo embeera kati mu mawanga nga bwe tutunuulira nga mu America ojja kuŋŋamba nti America nsi yakula dda nnyo democracy waayo ali waggulu okutusinga. Yes, you're right. Naye waliwo akaseera ke tutuukamu. Olaba ebiseera bya Joe Biden ngeri Russia gye badde kubamu ko Ukraine biki nti Biden alemereddwa okwasaganya embeera eyo okugikkakkanya biki nga bajja ne beebuuza ku basajja nga beebuuza ku basajja nga ba Obama nga baga gwe singa obadde mukulembezeewo essaawa eno embeera eno badde ogenda gikwata otya oba oliawo nga secretaries bakuba ku busimu ne babuuza mukama wange embeera ng'eno tugihandolinge tutya economy yaffe ng'egwa kakati tukoze tutya okuyita wano ne bawa amagezi ensi nesobola okweyongerayo. Nalukoola nadde lunaku lwajjo mu video gye nakoze ng'ayina statement zaakola ng'agamba nti mu myaka 10 wabeewo omukulembeze ajja oyo nno ng'atunuulidde enjigi kati oyo bw'ajja ng'atunuulidde ebyenjigiriza abitumbule kakati mu myaka 10 emirala tufune omukulembeze omulala bw'aba nga ayagala nnyo ebyobulamu byambuke waggulu oba oliawo mu 10 emirala tufune ayagala ennyo ebyentambula ebisaawo by'ennyonyi byeyongere n'enguudo zibeere ennungi then awo tusobola okulaba enkulaakulana n'enkyukakyuka mu mbeera z'obulamu bw'abantu baffe aba bulijjo ate era abantu baffe nga be bawagizi baffe. Wabula n'agamba nti kibi nnyo okubeera ng'oli alowooza ye mulungi omu asobola okubeera ng'abeerawo n'akyusa buli kimu waliwo ebimu nga tojja bisobola. Reason being nature oba nature nga bw'eri obutonde or naturally we have weaknesses. No one can be perfect 100%. Waliwo at a point wabeerera ne weakness yo and another point nga we wali strength. In most cases wise people focus on put more emphasis on their weakness than their strength, yet other people puts more emphasis on their strength than their weakness, and their weakness becomes the worst side of them. Nti oli bw'aba yali tayagala byanjigiriza bifiira ddala. Nagambako ku Ibrahim Traore ono president wa Burkina Faso eyakuwamba obuyinza nakutegeeza nti abalangira okuva mu United Arab Emirates mu UAE baavaayo ne bagenda maaso n'okumutegeeza nti ekyamazima twagala tube nga tuzimba emizikiti at least buli kyalo kifune kubanga oli musajja ayagala ennyo eddiini era tulaze nti oyagala nnyo enkulaakulana.
ng'omusajja omuyisiraamu yanigambye Allah mulungi era tukole ekyo. Wabula kye yabagamba kyensaba sente ezo muzituwe tuzizimbemu amasomero. Abaana bajja kubeera nga ebyenjigiriza bwe biraaba waggulu ate bajja yiga n'eddiini naye nga ne ebyensoma tubitumbudde. Kakati omukulembeze bw'ati aba developing ensi ye in one way or the other nga nabawula tafokasinze ku kintu ekimu oba ate ekirala. Njagala nkuwe ebigambo bino owulirize bulungi. Wulira. General Kahindo Tafiri avuddeyo n'alabula fanfeewe nti singa ateekateeka omuntu okumuddira mu bigere anaaba avudde ku mulamwa. It would be wrong for General Museveni to name anybody to succeed him because the presidency of Uganda does not belong to him. That would be a mistake, both ideologically and legally. Otafiri nga yabadde awayamu ne bannamawulire makaaga agasangibwa e Kashenshero mu disitulikiti y'e Mitoma yategeezezza ng'entebe y'obukulembeze bw'eri mu mikono gya bannayuganda. His Excellency General Yoweri Museveni does not own the presidency of Uganda. If he did and he could bequeath it, then he wouldn't be looking for votes. The office of president does not belong to General Museveni. No, it belongs to the people of Uganda. Amuwabudde tuwaakiri anaayambako buyambi mu kuwa amagezi. Ebigambo bya Otafire bw'obiwuliriza oba oliawo buli munnayuganda oba buli munnansi byandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga awulira. Wabula kiba kya nnaku nnyo nnyini ddala okulowooza nti omuntu nga Ssekinomu aba asobola okwemalirira n'okuyisaawo byonna nga bwe bigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Bino ebigambo bya Sheikh Kiti wuliriza bulungi. Ategera olunyankole nawe mugambe mu luki ekirungi atalutegera twafunyeewo omusomesa waalwo ne kirasi weeri bagita basement. Omusomesa basomesa ali omu anyi birimu headmaster ne staff. Kati bwe boyagala mugamba mu lunyankole ettendekero weeriri ne moroka ekunona school van weeriri ate fulu basale ayina obuyinza nnyini nsi moroka ng'ekunona ng'ogenze kusoma lunyankole. Ndeka temunjogeza binansomesa lunyankole. Agambye mundeke temunjogeza binansomesa lunyankole. Naye ebigambo ng'ebyo oli aba asindise message yali strong mu ngeri gy'otategedde. Omanyi ku bantu abasoma naddala communication skills kati ngaffe nga wasoma amawulire ngaffe twasoma kye bayita communication skills. Butya bw'osobola communicatinga n'abantu ne basobola okutegeera information eyo gy'ogenda mu maaso n'okubawa. Information eno gy'atufeedinga erina message eri strong gy'asindika eri bannayuganda. Gwe nange mugirowoozeeko. Comment section yetweyimirire. Yenze Deni baagaliza bimunjagaliza. Happy Mother's Day to all mothers. I sign out. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.